Omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino Susan Nampala yakwasizza omukulembeze w'ekibiina ekifuga omuzannyo gw'emmotoka z'empaka Shem Senkatuuka cceeke ya bukadde 10 okusobola okutumbula omuzannyo guno. Ono ayongeddeko nti kampuni neetegefu okutumbula n'okumanyisa abantu omuzannyo guno. Era tuwadde sponsorship nga twagala omulimu guno omuzannyo guno gukule kubanga gumaze ebbanga ate nti buli muntu yali alabye ku mmotoka zino kati kituwaliriza okubawa obuyambi okuguwanirira gukule buli omu abe nga asobola okugwenyumirizaamu. Senkatuuka asiimye nnyo kampuni ya Total okuvaayo okuyamba ku muzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga. Amafuta geetuwadde gaali waasi miliyoni 10 mulimu diesel ne petrol. Amafuta tugenda gaba mu percentages ku drivers abayingidde ababa motoka zaabwe zinabazise scrutineering bajja kufuna ku mafuta ago. Abavuzi abasoba mu 3 be bagenda okwetaba mu mpaka zino nga kuno kuliko Susan Muwonge, Laila Mayanja, Ahmed Ashraf n'abalala bangi. Olivia Nakate, WBS TV.